Okay, twanirizaako ku mukutu omulungi abatulabira ku keke oba giyite Kadonka mu TV mwebale nnyo mwebalire ddala. Wano twagamba nti tukutuusaako ensonga emboozi zetujumya nga tetuwokonjedde nga tetulinako kyetuwongeddemu ebyobufuzi twabyewala okuba nga tubiyingiramu. Nze Ranks Kalyango abeerawo buli lunaku lw'embanzize n'enkuleetera omuntu omupya n'olunaku olwaleero kansibe nti namukadunda muntu gwatusuddeko agenda kubeera muntu mulungi era kansabe nammwe abalabi baffe mugenda kubeera mumwagadde nnyo. Lunaku olwaleero tuli proud sponsored by Abakoa Production. Bano bagamba nti bakola ebifaananyi ku video still photos, olina omukolo gwa kwanjula kuhingira kwa byalumbe kola ki bakubira ebifaananyi saako ne bakolera ne video coverage ku mukolo gwo. Omanyi memories ezo nungi okubeera ng'ozisigaza ate era n'obeera nga ofuna ekijjukizo ekyo nga kirungi nnyo nnyo ddala. So toonoonya bantu bagenda kukubira bifaananyi abanaabyonoono mukolo tebaguddamu. Funa Abakoa Production Media Production bakolera ebifaananyi byo ate bakolera omukolo gwo nga mulungi nnyo 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 ddala. Basangibwa Mengo okuliraana Fufa FM oba Fufa ekizimbe kya Fufa awo basangibwa awo. Osobola bafuna ku noti 553 877 oba noti 782 769 beba naffe Abakoa Media Production. Ate bagamba nti bayigiriza n'oyo omwana ayagala okuyiga kamera okweditinga osobola okuba nga obatuukirira. Kale mukadde ako wetugenda okubanga tutandikira programu yaffe. Omwami gwe nnina yessa William Kibuuka naye lubaale w'omulamu tasamirirwa. Tusanyusa okulaba. Kale taata. Obulamu bulungi. Obulamu badde bulungi. Gy'owulidde. Nsanyuse nnyo okunkyazaako wano ku balabi mwenna mbalamusizza mwebale kubeerako era mwongerere ddala. Gye mbulidde gye ndi obulamu butambula bulungi. Sa William Kibuuka. Esebo. Abantu abasinga bakumanyidde kaalo ka Buganda. Bwe kiri? Abasinga waliwo abamanyi n'endala sebo. No, okumanyira. Okumanya ennyo. Ekumanya ennyo. Naddala babazimanyi naye ng'ate webasinga okugamba nti hiti yo eyasookera ddala gy'otagamba nti kana kakigula luggi. Ekyannyamba natandika music ono nga ndi muto. Nti oluyimba lwange olwasooka lwakuba luludde emyaka mingi kati n'ebisiibo baluyita Mbakulambula balwadde. Naye engeri gye lwajjamu Kibuuka ye njukira oluyimba lwa Kibuuka ye yalambula balwadde n'abasibe gye kati ye Walukagga yali ajuliriza kiri nti okujja mu kibuga nava Najja gaba Mwanyinaze nakato wali ozze ku mbaga ya Mwanyoko. Bwe najja naye bwe natuuka eno Ekampala neŋŋamba sidda mu kyalo awo wasenga ekyengera mukyala Buteeraba awo. Buteeraba? Ennyumba Buteeraba mmanyiiwo. Ekyengera mmanyiiwo. Awo nno we natandikira okulowooza naye ekyasinga okummalamu kuba nasomera e Bukalagi Primary School. Bukalagi ki? Bukalagi St. Aloysius. Nensomerako ku CU e Bukandula. Then nakoma mwezi 1 era ku Uganda Matters Bukalagi. So bwenzijja okugaba Mwanyinaze nga bw'omanyi embeera y'omukyalo bwe yali taata yali mukambwe nnyo. Nze taata yankubako olusekese lw'enku ngakubira ki butasoma nali saagenze ku ssomero era buli lwenkirowooza bwe nti ngamba singa abadde yali teyafa mangu singa buli ndowooza nti yankuba olusekese lw'enku n'alumalawo ne bwe nandibadde na haafu ya nnyama sente ezigula haafu ya nnyama nandizimutwalidde n'alyako kubanga yali ayagala nze nsome naye nga gwayagala okusoma toyagalira ddala. Ng'olwo biki ebikututa obwongo? Tewali abaana abato tetuba na nsonga. Olabira awo ng'olifunye bato banno emanyi ku Kigwe waffe Bukalagi wabeerangayo ebikajjo bingi bye baakola abazungu white fathers be baali babeerayo kati nga balina ekyuma kya sukaali ggulu ng'ebikajjo bingi masamba n'amasamba nga bwe tugenda okusoma tugenda kulya bikajjo eyo kati byatumalira obudde. Kakati taata nze olw'okuba yanteekako amaanyi mangi nga mmanyi tanjagala waka kale bwe najja okugaba Mwanyinaze nakato nogamba sidda mu kyalo alemera awo ewa mwami Buteeraba ekyengera awo
nembeerawo naye Mwennyoko omugabye eyo bw'omukomawo wasenga noga sidda mukyalo wali osala busazi noyambuka kaawe mugongo Mwennyoko gye yali afumbiddwa naye ekindeetera okuyimba ewakati waali kaseti taata alina kaseti yengebera ku dduuka kati nze bwe ŋŋenda bwe nkyala ewa mukoddomi wange awo nakati we yafumbirwa nsangawo teepu ng'eriko ekijjanku ne paati 3 ekijjanku ne ekyakafeero waliwo teepu yasooka nga akafaananyi akaliko ka muvubuka nnyo akakafeero bwe mbaagiteekamu nagenda okuwulira ennyimba nga zinyuma nnyo obadde towuliranga ku music kwegamba nensalawo neŋŋamba singa nange embeera ono ekirowoozo kya music kintandika naye ng'ate bwe mpimamu sina wakumusanga naye waliwo omwana mulenzi najja waka yanonangawo ebintu ayo wake wamwambuteraba naŋŋamba Paulo Kafeero yakoze essomero ne mugamba okakasa nti liruliddawa tibaŋŋambye liri ku White Nile ekatwe yo ku White Nile omanyiyo simanyiyo ne mubuuza omanyiyo naŋŋamba nja kutwalayo tugenda ne batugamba ssente ze twalina okusasula kakati ne nnimba maama mukyalo olwo omulimba ki omukubira ssimu nawandiika bbaluwa yagitwala ani agitwala kyajjukira naye agitwala n'atunda akabizzi ke nampeereza ssente bakazi wattu neŋŋenda nensasulayo olwo osasudde emmeka sikyajjukira naye oba gyali 6,000 n'ekitundu gyebiseera ebyo mwaka kyoko yali 93 akati ntandika nsoma naye waka baagaana nti abayaaye ffe tetujja kubeera na muyaaye wano wewasenga eka mukyalo wane wake wasenga balaba oyingidde music omulimu gw'oyingidde gwa buyaaye naye ekyanyamba ennyo nze eka ewa muzeeyi waka Saalonge Bukambwe twakolanga emirimu mingi twakeranga ssaawa 10 ne tulima ne tukima amazzi ne tutwala ente ku ttale ne tulyoka tugenda ku ssomero kati ewasenga nali nkima amazzi gokka mpulira kuzannya naako ate nga kimira ku wheelbarrow nali weetikanga mu kyalo ng'ogeetika ku mutwe natuuka n'embeera ng'awaka ndi wa mugaso nnyo nga tebaagala nveewo kuba buli kimu wirenga nga bampita wirenga nze nina kweganga tebimenya namu nga nze buli kyendaba eno kipya bwe baŋŋamba okulowooza ku by'okusoma ffe mu kyalo oluzungu lwali lutono abaana bennenkana nabo nga boogera luzungu nebyokusoma byo nebintamira ddala nga era mbeegombera wali nga boogera oluzungu nga saagala biwuliriza so neŋŋenda twalimu abantu bangi mu ssomero lya mukulu Paulo Kafeero olwo nga bagiyita bati gurupu era yabagita kulabako baali bagita kulabako nga kati nentandika naye olw'okubanga eka baali tebabinjagaliza bino ne transport baagaana omumpa kati natambuliranga ali ku luguudo lw'eggaali nengo ekibuye ng'ova ekyengera n'oyita ku luguudo lw'eggaali mpolampola lwe tuyita olukadde olwo nentuuka ekibuye nenzikirira ekatwe tusoma mwalimu Majanja mwami Majanja oyo akuba beesi awo n'omulala baali bamuyita Makumbi ne batusomesa nga be basomesa mu bayizi bojjukira awo ani bo wasoma nabo nga kati mwe bali mu music baabula mwasigalamu omukyala gwe bayita Namala oba wamuwulirako Namala yali wakase yalinga mukase omwo yali wakase kati simanyi abalala ekyababuza saddamu kubalabako naye nga bamaliriza oti bamaliriza nze olw'okuba kye nagendako nali nkyagala nafuba buli ke baasomesanga nga nkakwata akati nentandika okuyiiya obuyimba bwange nga mmanyi buyimba naye bwali bufu okusinziira kwani naye nga nze ndi shaapu mu kibiina ne bagamba omuntu anaasinga tujja kugenda naye Masaka mu tripu y'e Masaka era tripu y'e Masaka olwagira bwe yatuuka nenninda ne basimbula kati mukulu Paulo Kafeero n'akomawo ne Kizito manager Kizito manager owa jazz yali manager by the way yali manager wago yali manager wa Kafeero kati nga kasajja akyali eri waggulu kasajja Emporium
nga batuuka ku makyo balabika baali balina ebizibu bingi eby'endongo nga bwogimayinza okusala ningenda nemubuuzaako kulu Kafeero naŋŋamba tulindemu kati bwe bagenda bwe bayambuka eyo waggulu bakomawo ssaawa nga 10 olwamulaba bwe nti ningenda waali nanga naye abaana lwaki temutegeera nakugambye tulindeko ndoze endongo yali yabasaze ate olwavaawo balinya bulinya kuddayo Masaka nempulira nga agudde mu nnyanja ye muyimbi gwensinga okwagala angobaganyiza Luyimba ze osooka okuwulira ku compact ku tape ewaka akati neŋŋamba nempulira nga nswadde nga ndabanga abantu abandabye naye ekirungi oluyimba lwa Walumbe Zaaya lwali luli ku leediyo nenga kakati omusajja ono angobye kaŋŋende mpandiika ebigambo ebiri mu luyimba lwe obikozesa eki era oyimba nva kulambula nze nagamba kuba ye yayimba Walumbe Zaaya nze neŋŋenda kulambula balwadde ndaba abalwadde kwega nenyinyonnyola abalwadde engeri gye nabasanze mu ddwaliro ekirowoozo kijja ku Walumbe Zaaya okuyimba nga Kafeero okuyimba Kafeero bye yali ayimbye ng'ate yangobaganyiza oyo yakuba ne giteeyo sekidda gy'atukubira gita ya asooka gy'atukubira gita ya olwambula balwadde Fenna twandisabye essaala awamu nga tufunyewo ebbanga byebindeese sirina n'amaanyi kulunooja kwogera nga nkugira ndagena ennaku entawaanya abange enkuba n'embukeesa obudde nga mbirowooza byambuzizza embiibya naku baganda bange mufunza simanyi kubanga neewammwe biti bwenkyebuuza nsigala nkaaba nga ansajja enfunyemu eryeti teriyo mulamu ataadaage kyokka ne bwentunulamu nkiraba ntyo emitala wavaayo miranga ate ne bwogakyusa amaaso bantu banakuwamu okukamala yekiri kikyusa ennyo abange ebiseera byadda webale kujjukira abantu abasinga tebajjukira nnyimba ezo sekidde yakuba giteeyo yoyo sekidde nye ekirungi nti naye tumufunye n'atujjukizaamu abo bye yakuba kakati oluyimba baluteeka ku leediyo kati oluyimba bwe lwavaayo olulwo olwange bwe ŋŋenda ndulikoodinga ntya kuba saalina ssente kyebalenda okwebuuza bwe ŋŋenda okusaba mu kibiina ate olwo ewaani Paulo Kafeero yawukanye ne ssenga w'abaana ngenda kusaba wa ssenga w'abaana Paulo Kafeero bwe yawukana ne ssenga n'abaana ssenga abaana yakola ekibiina kati bwakola ekibiina bakiyitanga ki bakiyitanga ye bwani bakiyitanga melody oba ye melody bwe bityo kati ngenda musaba ennyimbe ssenga w'abaana yali muzibu nnyo omwana mu kifo ky'okugenda okusoma atojje wano genda kati awo waggulu awo nga ku Gazalandi wali ofiisi ya Kase kakati ne bangane abasajja abaaliwo abatali bayimbi ne bagogoba omuntu nga tayimbyemu atiyimbiremu tulabe kati nenyimba bwe nayimba luno waliwo lwe nasooka lwali lwa Musezi kati bwe nayimba luno Kase naaga nti komawo ku lwokuna olikoodinga ne Kasozi waali awo najja ku lwakubiri banga akomawo ku lwokuna olikoodinge bwe najja okulikoodinga banga ennyimba ezo ogenda zituguza sente mmeka omuntu eyajja okugaba mwannyina atandise okulikoodinga ne sente agenda kufuna ne sente ngenda kufuna obagamba mmeka akati nali sibimanyi ne bangamba tujja ku emitwalo 15 ennyimba mmeka ennyimba zaali 5 naye koliko omulala omukazi yayimbirako weeyo kitengeesa bamuyitana Najjirinya omusajja oli ajjukira Najjirinya n'ateekako olulwe naye ne bamuwaayo 5 bamuwaite emitwalo 5 nga ne bakuwa emitwalo 15 emitwalo 2 nga sikwatanga ku mitwalo 2 wangi ofunye emitwalo 15 naye ekyayamba omukisa gw'oluyimba olwo engeri leediyo gye yali emu buli kiseera lwe lwaddangako ng'ate nga n'ekiri obulwadde kugamba kyande wayimba oluyimba nva kulambula balwadde mu biseera bya sirimu nga mungi
nga buli omubi ebigambo by'ennyimba bimuwa ennaku kakati ne lujja lukwatiraawo n'embeera nva ogamba ng'omuntu awuli oluyimba ng'ate ava mulaga ava kulaba mwannyina oba muganda we awulira nga kyekyo nga kyobuyimba ekyekituufu lutambula n'ebiseera ebyo kyannyamba nnyo kati awo nali sirina kibiinira kuba bwe lubeera ku leediyo awo era senga w'abaana yakumma senga w'abaana yannyima naye ekyantaasa luyimba ebiseera Kasozi we baagendera ebweru ne Sebatta kati Kasozi bwadda jjukira Kasozi omwana wa senga wange Nakibuuka omwana we omukulu yazaala ani Kasozi nengolo omumanyi ani nawuliranga babaaba bamumyako yasomerako ebukalagi eyo naye Kasozi akati yannoonya mangu n'andaba tutandika obulamu bw'okuyimba nabutandika n'omugezi Livingstone Kasozi yakunoonya oba gw'omunoonya bwawulira oluyimba luvuga ku redio akunoonya akunoonya ng'akutegedde nti gwe mwana wa sengaawe mwana wa mbeera wa jjajjaawo w'eggomba yakitegeera Najja nanjagala nnyo ate nga twakwatagana mu bintu bingi nansomesa bingi era okufa kwa Kasozi kwansanyalaza nnyo kuba ye yagamba nga omulimu guno mugutwale nga mulimu gw'amaanyi naye nga engeri nga ffe tunyumirwa kulambula bulambuzi bitundu ebyo tugenda naye neebaza nnyo Livingstone Kasozi gyali awo mulemirembe kuba yankwatirako kinene nnyo ky'amaanyi kuyimba oyingira ekibiina kya Kasozi bakitanga ki Lukwata Advanced Singers bakawukana ne Basudde baali bakawukana ne Basudde ne baddayo mu Lukwata ne babeerako mu Lukwata katono Lukwata enkulu kakati bwe yalaba nga biri bityo n'akola Lukwata Advanced kati we baagendera ebweru ngali Lukwata Advanced naye yali yakadda bw'ati n'akola Kampala Music Stars ngera muri mwenna nga tuli ffenna ekitegeeza music wo toyimbiddeeko mu kibiina kirala before Kasozi nga tannafa nayimbako wali mu kutandika maze okupaapala mu kibiina bakiyita Makuge nensanga mu Dr. T nensanga Travis Kazibwe bwe nakivaamu n'enjija ewa Kasozi nyimbye bwentyo paka na Walukagga kutuuka kati nokola ebyange tugende mpola Kasozi kati ndowooza gwe muntu omutuufu okutunyumiza ku mbeera ya Kasozi abantu abajja bagamba Kasozi yali muzannyi oyinza okuba nga tewabimanya nda beginning nti yatandikira mu Katemba okuyingira music mu mwagendanga mu shows ezo Kasozi yabeeranga atya samulabako nga sinayimba ngamba ng'oli mu group ye kyeyaŋŋamba ng'omuntu kyenyinza okugamba okuyimba kuba kubala kankuwa ku kimu ekyamufuula okuyimba yaŋŋamba baali bagenda mu Bende kati nganze benkunyumiriza story yawe oba Sekidde naye yaliko simanyi naye kati ne bamugjamu mu mmotoka kati nga mumanyi waliwo abantu ababeera ab'omugaso kati bwe bamugjamu n'alinnya n'atuuka mu Bende bagenda mu Bende bamugja mu mmotoka bamuleka awo ekirabika Embende awo baakolanga so bbiri kati bwe batuukayo ate abakulu nga baasigadde kati ng'abayimbi abayimba obudde obwo bagenda kumala nga abakulu tebaakola kibaliyo n'ayimba essaawa y'omunaana kati essaawa y'omunaana abantu bwe baalwagala ne bamugamba ddemu anko n'akakasa nti nja kuyimba naye ku bintu bye yaŋŋamba ebikola okuyimba omuntu ng'anaaba by'osinga okwesigamako ye nga mu ndowooza bwe yali agamba olowoozanga nnyo ku bakazi ng'oyiye ennyimba kuba abakazi basinga okuwagira n'oyimbira abakazi era ye yaganze bwe nakimanya nengattako okwambala obulungi Walukagga jjajja Eva Smart ndowooza yabitunuuliranga oba naye yabimugamba simanyi mboozi gye baanyumya nagamba nze nagulanga empale ya $500 egy'ebiseera ebyo naye nga tosobola zivaamu naye nga mmanye n'empale nja kuwangaala naye nga siguze empale 3 za $1,000 naye nga wempise abantu bagenda gyogerako
musajja ayambadde empale kyamukolera nnyo era yeyaganze audience yange nagikwatira ku bakazi namanya abakazi bebaagera bampagira nnyo bebantuusiza ku kino olutalo oziyingira ekibiina nga baakaawukana ne Basudde olutalo lwa Basudde ne Kasozi walumanyako nga ndi mukyalo wali mukyalo wali tonnayingira kibiina awo wonna gweoyingiridde gurupu olutalo lwa Basudde ne Kasozi lwali luwedde nga basobola okusingana ne banyumya waliwo lumu mpozi lwe twali ewa Kibirige eyo kuba twakoleranga kajjansiri haaso nendaba Basudde yayitabo n'emmotoka n'eyakasozi neyita ne bagamba muzeyi Sebatta agenze batuuza ne bagenda eyo ati simanyi byavaamu kukazimba mu lumuli awo waliwo awo muzeyi Sebatta yabatuuzaako eyo ekajjansi simanyi bye bayogerera ebyo olutalo tolumanyi nnyo tukyafuna sekida jaddu kinyumiza kati mu gurupu ya Kampala oba Kampala Music Stars oba eri egyo mwatandikiramu bayimbi ki bojjukira be mwali nabo awo kati Kasozi bwe yava ebweru manyi yakolayo ekyewunyisa kimbu yakola Kampala Music Stars waliwo ekivuli kibayita akawalabu kuba wakiwulirako yaddira abayimbi Balongo Moses Sebowa Mugonza Christine Nansamba Matovu Jegere waliwo abayimbi bangi kati n'agatta abayimbi bangi nga bali mu gurupu ndala naye ab'amaanyi kati byamala agenda mu gurupu n'apiikingayo bamugonza abo baali b'amaanyi nga bakyali eno ewakasajja amasu kankutte awo nga n'agenda n'abagatta wamu kati n'anoonya ekivulu n'aga naye singa nnondamu oluyimba lumu ne ŋŋamba nti lwa Sekidde lwe lugenda okuvuga abantu bano Sekidde agenda kubeera munene nnyo kati n'akituuma Kawalabuko kati lwaki Kawalabuko ng'omuntu wajja n'ayimba nga bw'olaba Eagles bwe yayimba jjukira basita be bazze muba mwakava ku Sekidde nga Mugonza ayingirawo muba mwakava ku Mugonza nga Nansamba ayingirawo Nansamba aba yakavaawo nga Sisennaku ayingirawo kyamukolera nnyo kubanga ate bw'amala okutegeka gurupu eyo n'agenda e Germany ye teyayimbamu mu Kawalabuko teyayimba naye ate ekyewuunyisa mwe yazimba amaka g'ekyabbogo mulimu mushozi ziri ez'Akawalabuko yali musajja mugezi mubazinga bwe yagamba nti yo music wakubala music ono nga bw'omutunuulira wakadongo kamu mukumuyingira mwamuyingira temunoonya ssente twamuyingira tetunoonya ssente nga mumwagala bwagazi emitwalo 15 gye baakuwa kikyojjukira kye wazikolamu nagulirako ssenga wange ew'ekyengera ekikooyi kyemanyina kati akyakirina ekikooyi nga kya Gomesi namba kuba namulabanga Katonda wange yambeeza ku kibuga nange kubeeza e Kampala natakugamba nti ddayo mu kyalo kati ebirala sibimanyi naguliranga bannange abaana bakojjeri okuga kulyamu simanyi byakulya nga ne sente saalina mukazi saalina kisalina buvunaanyizibwa bwonna kyojjukiramu kye wazikolamu wagulyako ssenga ekitengi ekikooyi kya Gomesi kimmanyi akyakirina anyway mwakola alubamu eyanva ku balwadde bagituuma nva kulambula balwadde mwe bagituuma oyina alubamu awo ezaddako Sekidde jakube nazaako oluyimba baluyita nagwa ku mpiri jangu tubire nagwa ku mpiri wano nazaalibwa nja kuyimba njagala nkibategeeze si kyepaati kaddala nnyini si yannonda bwawadde enkumbi agikwata ku nkya nannyuka eggulu simutenda nze Katonda weesaaba ng'agaba alinga ejjenje mu kugaba ekisukkiridde likulekera kisambi ne likunta n'obulema lyo
era sosa kusinza ndeekaananye kanga nsaba anyongere emyaka nguleggitambulire empondera batamanyi manya gwe mukisa leero mugamanyi kibuuka William nze nsaalo erigombe wala wadde ndi mutiini nti naye nsinensimbisa lwebinvaamu enfaafa mu byemutenda mpozoni kiyinzizaamu amaanyi obugalo n'emiziro egyo kyekintuuze wange nenkuŋŋaanya embuuzi endala ate nfuma nnyo mbalaga ebinaabajyamu ngali n'essomo erikutte ku baana nsaba otereyo liggwennyalwe wabula bannange namba abazadde mwenna mujja kyewuunya bano emuzadde babansolo siibakisentidde era mulabye ennyo ngekujjano noonyereza ekiwera namaliriza naye ngandira nakwera ekituuki abaana kati kitalo bantu bange gyembeere waffe negyenakyadde weewuunya omugumba asinga era atazadde mwesimisa sikudadde naye nga mwe abatazadde kituufu ddala wakyanakkaabya amazima ag'oluleekereke kuba ekikutte ku mwana kijigijjanga ekimumanyina ne ku taata w'ekitiira awuliranga mpozi empiso naye abaana abo tebasaasidde bazadde ddala nabuuzaako ku taata engeri gye baakulamu ne batuuka okutulira nga bantu mu nsi abategeevu yanziramu asitamye ng'akyamizza ensingo ddala timulabye ennyo baana baffe ne tuzadde kibuuka gamba twatyanga nnyo abakulu mirembe gy'abakadde baffe akuba obakubibwa ng'okkiriza n'ogabana enzo kasibe ng'ataano mukulu asazeewo akubonereze twatyanga nnyo abakulu ekibuuzo kyo kivvuunudde naye mmwe mwewagudde mazima ekitaalisaanye neyakabira amajigo okufa ate ekitaali kyangu mujjumbidde amasanyu temulingedde enseeno nzibu mujjaka byaffe ababazadde ewulire ejjano nali mmanyi obaasaaga ng'ayogera ebintu binoso yali abitegeeza ku byendabyeku olindirira natuuse mwaze nwabye nalabyeyo byewunyisa nyaba abazadde mulabye muzaalira nsinneekanze era nze munnotidde ebituuse ekibuga enkyuwe tulabe ennyabange emiti emitaata ebe giwaatula kizenga kibuuzo Uganda y'ekyabanga eruwa zenninga alabula kuyendabyeko entuusa okufumwa baana mwembuuza kyekibaniisa okukola ebyo byemwekoze bingi ne mubanga abakwenya ne mukabya abakulu buli olukedde mbeewunya ne babanga abazza emisango munsi okubazaala lwaki oluyimba olwo tolwerabira tolina ekigambo nakimu kyosuula munnange oluyimba olujja kuki oluyimba olwo olujja kuki era nalujja ku lwa Paulo Kafeero lwa Paulo Kafeero bayita bati tulerabira erya waddiranga ekyewuunyisa kati ate abaaluno bw'aba akukoppi akoppera ddala n'ebigambo kati nange simanyi kuba nva kulambula balwadde oluwuliriza tosobola ddugeraageranya Walumbe Zaaya tebikwatagana naye nga ate nze najja muli nawulira mesegi yono ne ŋŋamba njijeyo ki era naluno nalujja kulerabira erya naye ate ng'owulira ng'ali ku baana nga nawe oli ku baana naye nga tebyanjawulo n'ebidongo tebikwatagana n'ebigambo ddala n'ebigambo birala kati okuyiya kw'ennaku zino wakikolanga otya because omuntu bw'osanga nti wayagala nnyo omuntu kubanga Kafeero wamwagala kati mu kumwagala ate n'otandika okubeera nga n'ennyimba ze ofuna omulamwa gwe gwayimbyeko naawe n'oguddamu ndaba nti oyaga nti tulerabira erya nange ne ntunuulira abaana nange nina kyenyinza okugjamu ekizibu wadde nnyo kati omuntu bw'ayagala oluyimba lwo ate atwala lwonna lwaki ennyimba ezito zikola vidiyo oba ne tuziddamu ne zituuka ku mutindo kati tugenda ziddamu wa simaati eyo zituuke ku mutindo guno tulabe ne kolaasi yanva kulambula balwadde ngenda gikyusa ebeera enva kulambula balwadde enyini kuba lukyali kigambo nva kulambula balwadde kati kolaasi ekulage nti tusaana ffe abalamu okulambula bannaffe abalwadde kuba n'enkya naffe tujja tusobola okulwala owulira music nga mulungi naye ku ssaawa eno music gwe tuwulira ate ekyewuunyisa abantu tetumanyi bantu kyakubakolera nabadde mu lumbe lwa meya Walukagga olumbe lwa taatawo abyolumbe nayimbye olwo oluyimba ebitundu 3 era nakikoze nkigenderedde lwa nagwa ku mpiro olwo olw'abaana
ngenda lumaze endulu nevuga dakiika nga 2 ng'ekyavuga naye ng'ate mmaze kweganoga abantu bano baagala ki ebyo byebituufu kwega twali tulina kulemera ku bituufu abantu baffe ne bategeera ebituufu naye oba ensi yeetu papya tetumanyi okusinziira ku ggwe ki ekyasuula kadongo kamu music wa kadongo kamu ekyasuula music wa kadongo kamu kyali abaagula tape kuvaawo kubanga luli omuntu bwe yafunanga nze bwe ndowooza nga ggwe omuntu yafunangayo akasente akawamu ng'akubye teepu kakati oluyimba oluteera ku bwereere wadde nga tolina kyokoze eki okuvaawo kw'abali abaagulanga teepu kwaleetera obuzibu bunene nnyo omuyimbi tolina we weerwanirako okuleka ng'osanze nga kalyango kuki KBS n'akuyamba nga mukwano gwe nakkubira oluyimba kuba ffe abayimbi abo basekidde ffenna tuli baavu ate tunoonya ze tukuba era netuze tetuziraba kati ate nze noonya noga nti kankuba oluyimba lwa sekidde ne noonya olwa stage nendukuba naye nga n'olwa vidiyo lwennyini teruliiwo kakati omusajja wa Katonda sekidde nze buli lwayimba ennono y'ebijja nga ndi ennono y'eki kwega mpulira n'okugumu waliwo byempulira mu bwongo bwange byesisobola kunnyonnyola muntu naye nga talina ssente zisobola kukola nnono y'abijja ate ennono y'ebijja tugenda gikola vidiyo ekizibu kye twafuna wano fe abayimbi oba Katonda yatukola atya sekidde bw'ayimba ennono y'ebijja basooka ne bategeera nti mugagga oyo naye nga nezaali ekatazi ne kugamba olw'okuba oba ebigambo biba by'amagezi simanyi kye baatukugana oyo ensi yagimala ulidde olimba ennono y'ebijja oyo kati ne mukikanga wakola ki naye nga tolina yadde 10 ebintu bingi twandibikoze bannaaye naye mutuwagire kuba bino bwe tutabikola kati nga bwe tubadde twogera ku luyimba lwa sekidde ennono y'ebijja sekidde bw'afiira wano nga takoze vidiyo eyo agenda kuggweerawo musango gwammwe abalabi ate naffe abayimbi kuba ffe ennyimba ze twakoppako okutandika kati bwe nkugamba oluyimba lwa mukulu sekidde oyo simanyi nze na mirundi gye naluwulirizanga awaka nga buli kyayimba mpulira kinkwatako nnyo n'okubaamu amagezi ffe okubanga n'effujjo tetulifunye mu kuyimba kwaffe ennyimba z'abantu be twasookawo zaatuyamba ze mwawulirizanga ze mwakulirako zaatukakkanya naye kati olwaleero obulwa n'omulamwa singa oba ngamba nti oba Buganda yeyandituyambye ate nayo tetuyambye okuluŋŋamya abantu kibi nnyo bizinensi zibaawo naye ate waliwo ekintu kye bayita oligino olina okusigala ku mulamwa kati nganza anyumira oluyimba lwa sekidde era bwe ndwogera mu bantu bagaba oyo mulalu biki byayogera nti ennono y'ebijja naye nga luyimba lwa makulu ne bwe baluteeramu baana ne bawuliriza ne baluteeramu muntu nga Ssaabasajja Kabaka n'aluwuliriza buli muntu yenna lumujyamu nansonyiwa kato naye tetumanyi okuleka kati nga mwe bakalyango bwe muzze ng'osobola okuyita abantu ne tuteekateeka ennyimba era ojja kulaba olunaku lumu luli kyanga ogenda kukola kivulu kya kadongo kamu abantu beesombe bajje nnyo kubanga ebintu bye twayimba oba bye twakoppako basekidde bye bitegeerekeka sekidde akkubira endongo n'owulira nga tewali kigambo kye waawulidde naye n'owulira muli essanyu kugamba bwe bityo okuvaawo kw'ebibiina bino kansoke nkubuuze Kasozi bw'avaawo bw'afa ekibiina kyammwe wekiggweerawo twasigala tukola nga mwani abatambuza because ebibiina bya kadonkamu ebiseera ebisinga bitandikawo ku musingi gwa Ssekinnoomu Kasozi Basudde Kafeero Sebatta bwagira bw'ati ekibiina kiseseetuka mwasigala mutambula nani twasooka ne tutambula n'ekyakasozi ekyo kyaliwawo kuba ebikola byaliwo naye nga bw'omanyi nannyinimu bw'avaawo ebintu bingi bikyuka olwo tukola Namige Standard Singers Walukagga Mathias Walukagga mwakitandika mwembi twali nze Fred Seremba waliwo Serunjoji yafa Serunjoji Lutamaguzi yafa kati ne tukola bwe twava Namige Standard Singer ne tukola Kampala ne tukola Vision Production Vision Production neetaba Vision Production eyo yalimu Willy Mukabya neba Gerald Kiweewa Walukagga Lugama Moses waliwo ne manager omulala bamita Ronald Mamulite yalimu Mamulite yalimu Vision yaliko mu Jupiter waliwo kye twakola ku Jupiter before Namige Standard
akati Vision Production bwe yavaawo oluvannyuma lwa Mukabya ogenda ne Kiweewa ne waddawo Vision Heroes omwali Sebbaale bamakumbi bwe bityo kati ate nze mu 2016 Vision Heroes nange nenjivaamu era kati ndi waka nkola byange oba olina omukolo ng'ompita bakuyita bwasekinomu sekidde bw'aba yakoze so naŋŋamba nja kuwaayo 2 nga nzirukanga naye ngaagala wano mukasawo kange kiki ndabanga music wa group eyatambuzanga kadonkamu ono nga ku ssaawa eno okuvaawo lwa group season kwasassa nnyo oba kwayonoona nnyo music waffe oyo group zino zirina engeri gye zaatukwatangako kwegazaatu bazizimbira ku mutindo mubi nga nanyini group yalina okufunamu yalina okusalawo ebyamaanyi yalina obbasalira okugamba abamu abatagezi walamanga era byabakuumidde nnyo emabega bambi essuubi olirinda kugamba osobola okubeerawo ng'ekibiina kikufuga ng'omwana nga tomanyi ng'oli musajja mukulu kubanga ne baba babaleetera musaala baga abaana babawe ssente kugamba ebintu abaana babawe ssente kati nagenda okulaba ninga kansooke mpumulemu niye bwe nagenda okumula kati bwe nzija ku mukolo oba mpadde emitwalo 3 era bannange buli awagira kibuuka nyimba ku birthday party nyimba ku lumbe nyimba ku mbaga onkubiranga kasimu n'ompa kasente n'ennamba gibawa ate banaakukusanga ennamba yange eri 075 98 88 2 075 98 88 20 ye William Kibuuka oba omutuuseeko mu ntambula ya music ono ku ssaawa eno wava mu bibiina n'osigala bwa Namundigina bwe mwali ne Walukagga nga mukoze Namige kiki ekyagijjawo nkugambye omusango gw'ebibiina guno sijja gunenye era yali ya Walukagga nga Walukagga kuba yali atusinga amaanyi by then mubeera muva wa Kasozi nga Walukagga munenemu ng'olwalina luyimba ki akanywa Kasozi bwe yafaana kuba Kasozi ondeseewo n'omuzadde tagulwa nyimba ezo zaali z'amaanyi ne tukola paka nino okukula kati nawe kalyango bwe watandika nabo oluso bavaako n'ogamba twesingana bwesingana nakwira kisobo gye oli muganda wange naye kati ate ekituyamba wano we tuli ate twakwataganye mu kino ekibiina ekipya kye bayita Kamawu kyebeta kye njagala okuggyako eriyo ebibiina bibiri ebigatta kadongo kamu ogwawa nze ndi wa Kamawu lwaki kuba mu kusooka abadde wa Kajita amanyi ladha wakamuta kakati kamuta olw'okuba abayimbi era ekireese bino okubaawo lwakuba abamu twesonyiwa ebyalo luli abayimbi twatambulanga Basekidde ne babeera ebugisu Bakibuuka ne babeera ebugerere mukulu Sebatta n'abeera eggomba Paulo Kafeero n'abeera ebuddu nga tewali nkwatagana yonna y'amangu kakati omukisa gwajja abadde pulezidenti wa Kamuta mwami Kikofiira DJ kubanga bagamba nanyinimu waataba niyeyambisa omukisa ogwo n'abanga yatukulembera yagweyambisa temwamulonda nze saaliwo nga bamulonda anti obutabaawo ekyo erimu ku byeggambye ekizibu ekyokutambulanga ne tulwayo nnyo ng'ebintu bisobola okutambulanga bwe bitambula nga twogeza mazima baamulonda tebaamulonda because oyinza okubanga gwe tewaliiwo naye ng'olinako banna abagamba nti twalonda nja kumala kutula mu bitabo byange tomanyi simanyi okay n'atwala obukulu abaddeko emyaka 7 naye constitution ya Kamuta ebadde egamba tya omukulembeze alina kumalako bbanga ki oba ekisanja kye ekyo kibadde kya myaka 7 kyaggwako ne bakyongeza naye ebyo byonna si kyekikulu bw'obuuza constitution nze gye nalabako yandaga nti Kamuta yakikofiira ng'omuntu si yabayimbi yagiwandiisa ng'omuntu nga si yabayimbi eri mu limited bwe twagenda okulabanga okugugulana n'omuntu omukulu gwe tubadde naye ebbanga ate waliwo n'ebizibu ebyali biguddewo netugamba abantu lwaki tetwekwatiramu era ne tulonda obukulembeze mukulu Fred Sebatta ye pulezidenti waffe Willy Mukabya n'amumyuka ye Willy Mukabya Kibijigiri ye sekuritale
Sebbaale Freddy na Olovu ye mumyuka we netujja tubaawo Jack Kizito ye muwanika omwawadde obuwanika omuntu omutuufu omuwaniki w'ensimbi kuba talina kyezeetaaza era we tunaawuliranga essere zigezeemuko Jack Kizito waliwo akulira abavubuka yaani abudunyugunya abantu bakomplaininga nti abudunyugunya takyali muvubuka takyali mu bavubuka jebbi byekwaso ya mumyuka akati ne wajja kubawo aba organizing secretary ye mwami Lubwama Moses nze mumyuka wajja wabaawo kaziwe kapo ye pyara owafe wabaawo ye mulungi oyo Buyondo Eddie ye spokesman abaani gwe soogedde mu kulundagire nabitaka w'abakyala Freddy Serembo w'empisa ndowooza ne mwami Kasule Celeste yewero fair waffe kakiiko akalungi ako era umbanga mwatuula ne mulonda bulungi abantu kye balina okumanya olw'okubanga nkugambye nti bw'oba teweekwatidde mu kintu tekivaayo bulungi n'ebumi bwe tusubiddwa lwakuba ensi yali yatukasuka eyo obeera eyo todda nga 16 guno omwezi ne 17 twataddewo empaka z'abayimbi abajja kati omuyimbi yenna yeekakasa nti nina oluyimba lw'akadongo kamu ziri ku Big Ba 16 ekibyawo misana kiro ffe tujja kutandikanga misana tetumanyi bijje binaggweranga naye akakiiko konna ako pulezidenti Lord Fred Sebatta ajja kubaawo Mukabya ajja kubaawo Dani Mugula ajja kubaawo Kakumirizi ajja kugamba abantu bonna tugambe nti Sekidde yasinze okuyimba omwana oyo Sekidde ayimbi oba omuwala oli Nalumansi ayimbye twagalamu ennyimba 5 abantu abo abanayimba ebyenjawulo bye tusuubira tuzirecording audio tuzikole ne video mwagala kati kutandika emijije emito kubanga kati bamuzise bakuze naffe n'amaanyi gawedde twagala tuleete naye nga bwongo bwe bweyimiridde omuntu si kugamba nti Sekidde mukwano gwa kibuuka Sekidde agambe kampisewo atwagala naawe ojje Mr. Kalyango ogambe naye bannange mbeesobola wala oli yayimbye nga mazi buli omu ajja kuba na kitabo kyagambe bano oluyimba luno gundi yasinze twagala tula akakiiko kaffe kakole ebintu ebirabika nga bigenda mu maaso ekitegeeza bye badde boogera nti kakomawo teyagala muyimbi muto bwemuŋŋamba ku ssaawa eno nti waliyo emirandiro emito gye twagala okuzimba si batuufu naye kakati nga teyagala bayimbi bato bagikoze eki waliwo abayimbi ekizibu nga bwe nkugambye nze bwe Najja omwami yankubira endongo naye abayimbi b'ennaku zino ate abajja mu myaka gye twajjiramu ate abamu nga twalina bato okusinga bo kati abaliwo baagala nnyo okwogera okusinga okuyimba kwega balina ebigambo bingi ebikakasa nti bayimbi waliwo gw'omuntu gw'owulya noweebuuza bannange ono yayimba ki nga ebigambo byafukumuka bingi nnyo bisinga kinoonya kyeyayimba tokiraba kati abamu olw'okuba boogera niye okuyimba luba luyimba nga bwowulidde wano wetwogera ku nnono y'ebijja naye muganze baakuba nva kulambula balwadde nga n'aluyimba tosobola ddumuwa nga ndi kalenzi kasiiwufu nnyo naye nga nze kitegeeza oluyimba lwe lufuula Sekidde ennono y'ebijja nti yeyakola ki naye bannaffe abamu boogera boogezi bagamba tuli bayimbi era tebatuyambye naye nga bigambo ebyo balina tebalina nnyimba oba okitegedde tusuubireyokko njagala nno kujja wali ku akaalo ka Buganda naye tumalirize kino tusuubireyokko mu kamuta aladha mukamawu okusanga Sebatta Kibuuka Mukabya Matia Luyima abo bonna nga bomuli tufusuubireyokko show nga mwegasa omulundi gumu etambule Masaka etambule Mbende etambule wa kiyinza okuba nga kijja kusoboka naye olyose n'ombuza ekibuuzo ekyo waliwo kye tugenda okukola ekyamangu nkedde kwogera ne muzeeyi Kakumirizi nabadde naye ku lunaku lwa Sande nanyinyonnyola ensonga ze ng'ayagala kuwummula kuyimba ayagala kuwummula ne mubuuza omazeemu emyaka emeka mu kuyimba naŋŋamba 52 ne mbuuza ng'oyimba kadongo kamu nti ye nensooka nenzijjako essimu ate lwaki kwegamba ndowoozezza nnyo ekyo ekikukolerwa muzeeyi oyo
ne kimbula naye kati bwenzize engulu nengana naye kakati omusajja ono emyaka 5 mu 2 ng'ayimba myaka egyo mingi neŋŋamba ne kuba nze ne Lubwama ffe batesitesi bakadongo kamu mu Kamau oba mu Uganda kakati nekuba ekifaananyi ky'abantu abalina emyaka egya Kakumirizi abantu abasooka okulaba Kakumirizi tugenda kukola ekivvulu ekya muzeeyi Kakumirizi eky'emyaka 5 mu 2 ate nsaba abantu muleme tuswaza kuba omusajja ebbanga eryo ddene nnyo ng'asomesa ensi libadde nnyo twabadde twogera n'ambulira emboozi ye nga nnene nga kugamba koba nkiyite ntya kuganga omugjamu byamagezi byokka era omuntu alaba ate bw'aba tabyogedde n'otasobola bimanya kati nsaba abawagizi baffe n'abawagira kadongo kamu mujje kuba eyo so tupulaning egenda kubira kuri grand wali ebwayi bwe twayogedde era we yatugambye kakati abantu bajje tujja kuwandiikira kobe wakika kya nnyonyi tujja kuwandiikira nga mukulu wakika kuba ono kadongo kamu yennono ya wano ze nyimba ez'ekyokulabirako ekisinga niyo omusajja tugenda musiibula tutya ng'avudde mu music tumusange ewakawe tumulemu okumonyaabonya mbu jangu tukuweyo 2 ajayimbe tumusange ewakawe tumwebuuze kyetaaga nnyuke nga ddala nnyuse nga nnyuse naye nga ligenda kuva mu mmwe abawagizi b'akadongo kamu kuba osanga abantu awo abayimbalaga be bayimba nga baga naye mwe muyimba biki ekyo n'akyogera n'abo abayimbalaga ate ab'akadongo kamu bwe bategeka sho ne mutajja kati bannange mbasaba era mbafukaamiridde kigenda ndowooza kubaawo nga mu gwa 10 tusiibule omukulu Kakumirizi emyaka 5 mu 2 tetukipapidde olowooza mugwe 10 because omanyi n'entegeka eno naye era tukyogeddeko nakyo tuyinza okubanga tukipapidde naye engeri gye kigenda okuba ekigazi kuba tugenda kuwandiika amabaluwa mangi tukipapidde era amabaluwa bwe tukuwandiikira kalyango n'otojja era tujja kwogerako nti tewajja gw'omu ku bayigganya kadongo kamu kuba omusajja ayimbidde emyaka 5 mu 2 era nga n'ebyafa muzeeyi Kakumirizi yatambula ensi ku mulembe gwa Amini gambi omusajja yannyumizza ensi mwe yatambula nebyo bayinza omwebuuzaako bye batamanyi bingi nnyo byayinza okubuulira naye tasobola kunnyuka atyo ng'asulawo bwayise twagala tumukolera ekintu ekirungi kati ekyo nkyogedde ng'omutesitesi wa Komawu era omutesitesi wa kadongo kamu mu Uganda muno nti twetaaga naawe bamuzeese sikiddaabo bakubye endongo nabo baagala kunyuka sekidda gire ng'alinda mu katono waliwo ekintu ky'olina okukolera omuntu ng'okumusiima akyali mu mulimu okumusiima bakoze ebintu bingi ebitajja kukoleka mangu kubanga ebintu bye tuliko olwaleero kati minisita Sekiddo yajja n'omugenzi Basudde awezezze 10 ng'afudde 10 yafa mmeka 25 naye abantu baffe era kyova olaba nze bwe ndi bannaama ekiraamo kyange kijja kuba kyangeri abantu bakwesibako nti tubadde twagala gundi nga tebamwagala bw'ofa baleetawo ebiboozi ebitategerekeka naye kaakati ono bw'aba ye yajja ne Basudde n'avaawo gwe omulabi waffe si kye wali okoledde Sekidde yakubye endongo z'owulira zonna ezo abantu muyiga okusiima ku bantu muyiga okusiima ng'omuntu akyali mulamu naye bakuwaana oyitawo kati Sekidde n'amala oba ne bakwatira ettooka ewuwe nga baalisula mu lujja ekyo kyo bakimanyisa nnyo okali akasajja akakuba endongo kakabbye ettooke kati lwaki muntu ogerako amafuukule nga temwagala kusiima bannaye tweteekemu omutima ogw'okusiima bannaffe bye bakoze kituufu nnyo bigambo bya Sir William Kibuuka akaalo ka Buganda ennyimba nnyingi era ojja kunnyamba taata ekintu kya Kakumirizi kino naawe kuba nakizimba ogenda kubeera mu KBS tukolere omusajja amasiibula amalungi tumwebaze ensi tulabe nga muzeeyi waffe ddala yoyo okusinziira ku mboozi gyakunyumiriza naawe engeri gye wagituttemu era tuli mu nteeka alina oluyimba olupya tuli mu nteekateeka lwakukola script yalwo tugenda tukola video tulabe nga tuzza twamanyi twagala kuzza kadonkamu ono engeri gye twamuwulira ffe nga tukyali baana bato so nakati twamukulyamu twagala ate tulabe nga kale ffe abaana be tuzadde bayinza okugaana naye ate abazzukulu
gamba kakati ddala okumanya bannayuganda oba ani yabaloga naye waliwo kati abantu bwe bagala ekigambo kwepiica n'okitegeera bulungi muli ne bakikubira n'ebipande ebinene bwe biti ddala ensi eragawa bwe tutaakome ku nsi kugikkakkanya teri Katonda tajja kuvaayo gye naye amanyi nti bannayuganda abasinga tuli bireriya kwepiica kati gwe kivuunulo okigamba abantu kwekuba bifaananyi naye Katonda atusaasire tudde ku bintu ebituzimba tudde ku bintu ebituzimba kati waliwo oluyimba lwa mzee Kakumirizi baluyitaani oba okukula zaabu owulira oluyimba n'ogamba nti kweganakuteerawo emitendera naawe n'ogoberera ebyo abantu tebabyagala kakati mwepiica mulikoma ddi okwepiica asi yangu tumiddeko ate munaye gwe mugenda oguliko anyway William Kibuuka erinnya lya ssa lino livaawa erinnya lya ssa omanyi nze jjajjange yafa mu myaka gyedda yali musajja mukadde jjajjange bamuzaalira mu lubiri muno naye yali wakuttibwa ate nga bamuzaalira mu lubiri bamutte anti omuzaane yamuzaala kitegeere bakabaka edda babanga n'entalo kati ndoza kabaka teyaliiwo omuzaana n'ayagala okweyagalako kubamu baali baasiga mu lubiri n'amufunisa olubuto kakati abaana abo babattanga babasuulanga mu muzigo omuganda sebo omuntu tattika okweka obujulizi nga bamusonseka mu muzigo kitegedde n'afiira omwo kati bwe kyatuuka ku jjajja ono omuzaana baali bamuyita mwewulize yalina emikwano mu lubiri omwo abakazi ne bagaana ne basala amagezi abakazi bakadde be battanga abaana abo basala amagezi era ye bamuyita bali mu ttajjo ngaga omwana yabadde okuttibwa ono yafudde nti bali mu ttajjo naye nga basala amagezi gasooka gira nga bagamubeezaawo ne bamukukusa era ne babajja eno ne babatwala eggombe eyo batuuka eyo jjajja wange no yasoma bwa faaza jjajja oyo omwami jjajja oyo bali mu ttajjo n'agenda n'asoma bwe omanyi eddiini yali yakajja kafe nkuge yali wadda kati bw'asoma bwa faaza mu kudda awaka asibule abazadde bagende nga bw'obimanyi ebyabafaaza jjajja ate yalanduka agenda ku lusozi yamalayo ennaku eziwera bwe yavaawo yo n'akomawo ku kyalo kiri we bamuteeka bayitawo katete we bateeka bazadde be niyo baatumawo Kiwola simanyi tebanyinyonye kyo ekibanja kyaffe bakiyita Kiwola wawuka bakikwasanga londooza baali bamanyi eno bajja balondoola gye baava naye tebabalondola kati jjajja n'akola ebyewuunyo bingi naye bwe yali alaamira abaana be ajja okufuuka agenda kufuuka bufaatha yaddayo teyaddayo bye bwe yagenda ku lusozi yamala ennaku 18 okukomawo baleetanga balwadde nga bwakwatako awona ng'agenda kwatako obukwasi bw'ati ye kyeyagamba oba kati nga yasibulanga abalwadde akawungeezi n'abagamba muyinza okuleeta omulwadde n'atambula n'agenda kunoga ddagala n'akomawo kawungeezi bali awo bakalambadde n'abaga kati bannange nno abalwadde bano mujja bakomyawo enkyo olwaleero wano tewali kusulawo muntu naye babanga batambula ensi yedda yabanga yansiko kutambulako wano nawalinga empologoma ebafubutula omulwadde ye yasookanga awaka empologoma ebadde etulya obulwadde tebudda kale yakola erinnya ddene naye ye bwe yali agenda kufa yagamba abaana be nti omuntu atyoboolanga kabaka ndiba simuzaala era ekyasembayo yali muwooza kabaka yamusibako yabuza ssente ez'obusuulu ndowooza tukitwale bwe kiti ne bamusiba ati bwe bamusiba naye bamusibira eno Kampala niye yamalako ekibonerezo era n'akivaamu nga musanyufu nnyo kabaka nsibye kuba saalina mazima mubeeranga n'amazima okitegedde yakkiriza ensobi ye era yalaamira nnyo abaana be okwagala kabaka kati nze natandika okuyimba ennyimba zino eza kabaka ku luyimba nva kulambula gundi baluyita kanviire ensi ya kitange kanviire ensi ya kitange si asooka ku mwezo kalo ka Buganda si ke kasooka
nenyimba conference ya kitange nezizaako abaganda tulina ebbanja kalo ka Buganda lwali lwakusatu era abantu abasinga nga bamanyi nti ndowooza nkola na Mmengo era omuntu bwe yali asuubira kakati mu bufunze wano kibuuka nga kibuuka nina ennyimba za Kabaka eziwere 11 naye nga ndabira obwongo bunga waliwo byendaba nga nenga kino bwe sikiyimbeko ku Lwakabaka nimba nga nkiyimbye bwente bwentambuza obulamu naye obuzibu mpozi bwe tufunamu nga ffe abamu ogenda ne weesanga era Baganda mmwe simanyi oba simanyi bwenyiza kinyonyola tujja kufa nga tumanyigidde kuba ffe tuyimbira Kabaka tetulina kye tumwagaza tumwagala bwagazi n'okulaga abaana baffe nti Bwakabaka bwaffe Kabaka badde ayogeraawo mu matikkiro agasatu n'alagama nti Obuganda bwaddawo naye Abaganda temubwagala waliwo abatabwagala kituufu ekyo eno message nnene gwe basobola okugaa ntoyagala Buganda oyinza okuba nga otuddeawo okulinaana Kabaka kituufu abamu tebabwagala naye ffe ofuna obuzibu nga n'okugenda okuyimbira obuyimbizi ku mukolo gwa Kabaka tekisoboka so kyokka ng'ate gwe olina ennyimba naye ffe kye tukoze tuzimba abaana n'abantu abakulu abategeera era ensi eri tujjukira oluvannyuma lwa byonna nti gundi alina kye yakola Buganda mu nnyimba zoyimbye nga Buganda towulirangayo ko lwe bagambe nti bannaye twategese omukolo kibuga tumuyite 12-11 Kabaka lwe yampita muyimbiremu wali ku 11 ya awo twali ne Harriet Kisaaki omugenzi wali ku Hotel Africana mu baluyita Tabamiruka Tabamiruka bwa Buganda 2011 esebo so erinnya lya ssaawa eriva esebo ennyimba za Buganda zino kuba zinominatinze ne zibikkana ziri era oyinza okugenda ng'onoonya naawe bw'obadde ate okola videos okoze nnyo zino eza Buganda ate zino tuzeerabira sifaayo ne bwe mba muzeerabidde nze ekintu kyensinga Katonda okunneebaza kuntonda nga ndi Muganda era mpulira essanyu nga ndi Muganda era Buganda bwetuukako ekizibu mpulira bubi kyenva nziddiŋŋana nga nzikola ki ng'ozikola esebo ene twagala kumaliriza akaddeko kotuwadde tweyanze omanyi abantu omuntu abeereyo ne bamunoonya bagamba sawulira mu kibuuka badde abantu bambuuzaawo bannaye tuleetere ku kibuuka ndowooza naye muleese nga tumaliriza bugambo obusembayo eri omwana atandika music waliwo abantu nja kisembyeyo nekansooke kino nga bwe nkugambye nti abantu baffe bazibu baagala Ssekidde oyo ng'akalambadde agudde wali ku kkubo lwe bamusiima naye waliwo abantu benjagala okwebaza okusobola okuba nga kati ompise nensobola okufuna transport ajja wano abantu bano bali bweru eyo amannya ge naabannerabidde bansonyiwe naye munnamawulire yajja nankolako interview yali amanyi nafa ne munnyonnyola nti wendi nansangaawo Matugga bwe yakola interview eyo kankaka n'agiteeka ku internet kankaka Peter bannanga abantu banyamba nze simu yange yabeeranga awo mukulu kalyango nga sigiraba ku 5,000 ne kankaka yata vidiyo eyo mu 2 nga Desemba wa 2021 Desemba yes Desemba 2021 naye nga 2 waliwo omwami bamuyita Katoka Jubi yali Boston Katoka Jubi yali Boston nankubira essimu nanneebaza nnyo webala okuyimba abaana tebasoma nti ye nanga kale tujja kuyambako yankubira ku ssaawa nga 3 ku ssaawa 5 n'alekako $2,000,000 yebale mukyalo omulala nankubira naŋŋamba naye ali Boston nagenda okizula nga mukyala wa Kato era we Boston naŋŋamba ffe nga abazzukulu bamugema tusiima nnyo by'okola ekyo nno nkissa ku bali abatasobola kwebaza Ssekidde yadde n'omulundi n'omunene nga alina bingi byakoze weebale tujja kuyambako ne wayitawo essaawa ng'emu n'ateekako $3,000,000 mukyala wooli
naye ng'abazimpadde bazzukulu ba Mugema abali e Boston beekolamu omulimu kale siri kuwa beebaza. Waliwo omwami omulala bamuyita Kisitu ali London, Kisitu Buganda, Kisitu Buganda, yes. Kisitu Buganda. Naye yankolera omulimu munene nnyo era mwami Kisitu nkwebaza nnyo. Waliwo omwami omulala bamuyita ali London bamuyita Mulinda, Richard, omusajja ayagala Buganda buli ayinza kugawi bankolera ebintu bingi. Waliwo omwana omuwala ali mu America bamuyita Herman Nalubega, ate oyo simanyi kye mwogerako. Abantu banyamba wali mu kusooka nga bw'omanyi baafuna shock nti yayimba akaalo ka Buganda yandibadde takola bwati tabeera bwati ne banyamba naye ne bakita ogutali musangira mbasiima nnyo mbeebaza. Naye omuwala gwe bayita oba omukyala gwe bayita Herman Nalubega yagamba omwana wo nja muweerera paka lwana amala omulongo babiri omayindi saalo babiri alimu 6 era mukyala Herman Nalubega yamuweerera. Mukwano Nalubega weebale nnyo abantu bangi kugamba nina abantu ababeera mu Uganda muyiga okusiima kubanga kino kiyinza okukumalamu kuba Kankakaba yateekako puroguramu eyo minisita w'Emmengo yankubira nambuuza yegwe Kibuuka yayimba akaalo ka Buganda neŋŋamba yezi naŋŋamba obo abantu beesiba kumanya g'abandi gundi tobanga weesiba ku bantu nga bamanyi wafadda. Minisita ndooza minisita w'amawulire naŋŋamba kale tujja kuyamba naye neewuunya bo tebanyamba ate ab'Emmengo nga minisita yankubira essimu naye abantu abali ebwe abantu b'ebweru mwana tubeebaza nnyo omanyi mubeereeyo ne mutoba n'ensimbi naye ate munnange omuntu bw'afuna akazibu mwebale kubanga mututaasa. Abantu banyamba nnyabo era mwebale nnyo simesi amanya sigamazeyo mukulu Kabali era naye ali London. Bannange nkoze ntya simanya manya otuukano n'ogerabira naye nga bannange mwebale nnyo abayamba Kibuuka mwebale mbeebaza mwebalire ddala buli yateekako ettaffaali ku bulamu bwange era bwakyukamu okusinziira Kankaka we yansangira. Bannange mwebale nnyo. Kyenkubiriza abayimbi oluyimba lw'akaalo ka Buganda lwa 28 kituufu obadde ombuuza ku kyabayimbi abayimbi abapya nze bwe naluyimba n'okuluteeka ku leediyo zaali mpaka nnene nnyo naye lwagenda lwekuza lwokka kuba kirabika nawandiika ebituufu kyengezaako gamba n'abaana abajja ti bw'oba owandiika towandiika lwakuba waliwo ekikututta olwaleero pimamu mu maaso ebirijja nti olwaleero teebereza 28 abayambye Kibuuka bamuyambye 222 oba okitegeera nti oluyimba lwo lusigalawo nga lw'amaanyi abantu babeerenga baluwulira ne bagana ono yaliwa okusinziira nga w'amaanyi kugamba muyimbe si bya leero muyimbe n'ebyenkya kwate ekkalaamu ng'ogenda okuyiya oluyimba oyiye ekintu nga togamba nti no nawulidde wano waliwo gundi omuvubuka zaayimba nnyo kanyi emmeeme eyo gibuuze ki kyenteekeddwa okuyimba mu kiseera kino kuba olwaleero katolaba ng'olyo muwala wange abantu abenkana batyo balina enjogera egamba nti okusanga nazaala wange sanga amalaalo naye n'okigogera ku wange nga wange naye ate noona enkyajja kuba nazaala kati byebizibu ebibeerako nti nawe waliwo ajja okukola ki okukigamba so tukole ebintu nga twefumiitiriza kino ddala kijja mu abaana benzaala bali kiwulira batya nga nze nakiyimba kuba ebiseera by'okukaddiwa bituuze. Waliwo omwami yabuuza muyimbi wano babuuza muyimbi wano namubuuza naye ezo ennyimba bw'otuuka mu myaka egijja abaana bo batudde awo osobola okutuula ne nazaala waawo n'abazzukulu bo n'oziwulira mu maaso eyo teyamuddamu ekibiba bizibu nnyo okuddamu naye nga nebaza nnyo KBS okunkyazaako wano bannaye mwebali nnyo mwebalire ddala era we munneetaagiranga wonna nja kukomangawo tukube ekintu tugende mu maaso ate mwebali nnyo kwagala kadongo kamusebo amiina muganda wange neyanziza ntumirako abeewange ndiwe Matuga Nalongo nkutumidde Keni mutabani wange abaana bali ku ssomero abalala 2 ne Nakayima n'ab'Eggombe Bukandula bannange sibuka
mwebale nali afene wammwe naye saamulira bwerere kati mbeera Kampala oba tuli kuzeera bagandi wali ekijja kyaffe kiri ku kkuba e Bukandula wa muzeeyi mwebale amapeera nagali affere naye ngezaako yadde oluusi olumu sijja kuziika biba binkutte naye munsaasiranga ndi mwana wammwe ab'e Bukandula mu Gomba tumidde ne nazaala wange obulwadde bumuluma aluma ekagomaawo mukama amunyigeenyige tukyamwagala okumulabako ne mukobuuma tumidde nnyo webale nnyo byonkoledde tweyanziza nnyo tweyanze Geesa William Kiwuuka akaalo ka Buganda gwe tubadde naye olunaku olwaleero bigambo bingi ndowooza owulidde amanyi abantu tubeereeyo ne twogera bingi naye nga tetubitegedde so yoyo mukuleetedde olunaku olwaleero abadde bamumbuuza muleese tutegedde ajenvuddewe akubulidde atandika atya music ono nawe waali ku ssaawa eno era n'ennyimba empya azirina tuli proud sponsored by Abakuwa Media Production bano no bagamba nti bakolera omukolo gwonna ku bifaananyi ne video coverage basange wali Mengo opposite Fufa House awo osobola okubasanga oba bafune ku noti 553 munana musanvu ne noti 78276 beba naffe aba media kwa production oyina kwanjula kukyala kuyingira mbaga byonna bibakwase bakolera omukolo balina disco balina obutebe basobola okubanga babikutuusako ranks kali yange gange atakumira mpeera bankuumire musire bulungi mweraba